Let's go. Man. And you rush go was in that position of time. Or so I don't put up was. But you want got it. No, it's okay. Got it. Hey, babe. Yes. Wow. Good. Be like this. You have a cousin. Get us back straight. Back straight. Go like this and this. Very trying. Then I can do one as well. Okay, let's go. Whoever first one is in our upper body is tight. upper body. Go up. Stand you can show up to Lords. Chozen wabina. Sobola kubatya. Mwebange. Jukira. Mutandike tukusoye ebibuuzo. Mutandike. Byonna. Live and direct. Yaka spicy oba. Waye. Spice jukira spice ye mwa spice nze nnyo. Kati nze chozen era olaba abayinayo ba pastor beyo oba abamulaba. Ngavomanyi. Temumu spice nga nnyo. Naye era nga sharp shooter. Sharp shooter wali otegeeza ki? Sharp shooter. Yafuna version ez'enjawulo. Sharp shooter. I know. Entunuulira chozen ngamba okay. I know. Kati nze mukusookera ddala bwe nali ndu creating ne Oman Rafik twali tutunuulira abaana ababeera nga batambula nga balina obuntu obuyimiridde. Buno. Nga badoreni. Bafe tubuyiiya obagattagatta. Era ne kasigala nga kashuuti. Kaako. Naye nga nagajjeemu mwanana. Oyinza okudduka. N'obuliri gaala. Onzita nejjukire era tests and preference. I know. Okitegedde nze nyinza oba nalinga mu sharp shooter ate ng'ate wali omulala ayagala option endala. So mulenzi nali mmanyi wali otegeeza nti kati omuntu afuna challenge mu kuzaala ng'oli sniper sharp shooter n'omala n'okuba target. Well era n'abaami nabo basobola okukainterpretinga mu ngeri yaabwe nabo ne bakeeweereza. Because that's what people are saying. Naye nga nze yali alukola nali tunuulira nnyo abaana abo bannange nga batushootinga nnyo. Ekigamba waye katubaddize credit. Temptation. Munnange era weebuulirira n'omanya ennaku yo.
Nze siri sure naye. No, ninayo gwendaba. That's a good one. Ninayo gwendaba naye nga bumanyi. Yeah, munange byakugezesa ate bya process ebeera jja nempola mpola nemulaye mukikwata ne mweyiga n'omanya oli ekimunyiiza n'omanya oba mukwano gwo then mbeera nga my time is a teller because me growing up nafuna nnyo issues ne relationship. When nayimbira wadda wa ex yali like confession story. Oh, it was a true story. Olabe bwe nnyirira nakakozesa nange nakakoza ng'oyagala kulumya ex ng'amufiirako nga ndimunaye omanyi bwe bakukyawa obeera oyagala onyirire bagabe penaali atya ng'akulengera agamba oba nze nali mukuluusanya ye balwaki abasajja mwagala nnyo tusigale nga basigala baba balaba ng'olutalo but anyway nange ate bwe namala okikola naye nenkula nemanya nti anyway oba nakikozesa musungu because ex oyo kyamuyisa bubi like bwe nayimba oluyimba olwo bakwano baffe abaali ba mutual friends bakimanyako kati nendaba nga kimunyize nnyo naye nga bwe bana overreacting because nange ndi human naye naddayo ne mwetondera naye nekirala lwaki temwagala tusigale nga tuli basiiwuufu bwetulaba nga tunyirira n'ogamba yii naye kati gwe wandekade ex wabeere ng'anyirira ex anti kati oba nga musiiwuufu ex ekiriwo nti regardless nti mba mwayawukana owulira wabeerawo ekibi oba ebibi ebyabawukanya but still wabeerawo n'ebirungi ebyaliwo mu moment gye mwakola ki gye mwamala mwenna so you can't live life nga you only counting nti ekibi kye yankola like bwe muba time gye mwamala mwenna on a scale of 100 ayinza oba yakolayo ebirungi like 70% let me say naye naakolayo ebikunyiza 30% so how stupid you are not letting her this 30% ekwerabize n'ebirungi bye yali akoze naye lwaki mwagala mutulengerere si bonna nga tuli gw'oyagala abeera ati ng'anyirira by the way nze mbeera njagala abeera okay ng'anyirira ogambe abeere okay because jjukira bwe tuba tuleme kukwatagana si lutalo okitegedde because olumu bwe mulemezaamu nga you don't let each other go ate muba mwe creating ekomera nze kyendowooza oba kati nze ex wange nandyagadde abeere ng'ali bulungi njagala abeere ng'ali bubi oba mugambe oyiga lwaki wankyawa Depending engeri gye yampisaamu bw'eba yampisaamu bulungi for real waliwo nga bw'oyogedde you have to weigh the good and the bad bwe ndaba nga the bad outweighs the good I swear nina okukulumya anti kati kiri bwe kiti I don't want to be your friend oyagala abeere ng'alabika musobola okuba njagala babulye ate bwe mbanja chozen onyiwa oli bw'alengera alaba ex wani wa chozen naye ng'alabika bulungi at least I wouldn't wish somebody bad because mind being friends with them no friend zone no friend zone ine bw'aba yakozesa bulungi tusobola obeera bakyalikyali but friend to me means you're going to be chatting once in a while saying hi to not you once in a while but abantu bempita bakwano bange twogera every week ekinene nnyo week teyitawo mbangamba nti mukwano gwange wala abantu ng'omumanyi gundi mumanyi naye waliwo bogamba nti mukyali wange ne bwe mba nfunye ekizibu yansooka okukola ki okumanya wadde mwayawukana bulungi toyagala like any kind of communication no communication ebeerawo osobola kuncheckingako minimum taddamu akatole balekola nanga ayambidde webale kufuna mwami friend like friend kugwe kiba kitegeeza ki ex oba abeera friend wo of course you're setting up boundaries on which extent and we say no meeting like in private places kati ose mukwano gwo like we are catching you want to know okay I still care about you things didn't work out I still care about you ne si lutalo bw'abeera ng'ali mukizibu osobola muwa sente zange nga sitezite bwebiyingiramu akasente awo birala kati abeera wama mukwano gwe awo mba nkubulokinga I know naye nga nze based on my first experience gye nabadde mbagambako I learnt a lesson ginandyagadde n'abantu oba oli abalala bakole ki bayigemu for example bwe nawulira n'oluyimba nti ba ex bange bafa it's a good song naye lwankanga like oli bw'aba aluwuliza abeera nga ayagaliza ex wo okufa in that way lwankangamuko sinolinaako obuzibu
but just imagining amuko nengamba nze ex wange just nabayimbako obuyimbi tuyimba, but I realized that was your way of moving on. No, that was my way of relieving. No, like to get a relief, like kanemo pain. You didn't have a musical position, like you didn't have closure. No, it was like closure, because sometimes no, nze bachawa in this scenario. Let's talk about it. To let things off your chest. No. Kati jukira already oli amuvinze on. Oh. Oshitegede. Nga ne bwokola story olayona tekola ki? Please. Kati obogenda bwongera pain okirabe yakoze kyagenze. So what I had to do, kati ate bwe yali agenze nendoza naye yali uncertain. So after a period of time nabanga gezaako kukola ki? Ate nga mbadde nga ninganga healing. So I just went to studio and I was just singing off my pain line. Naye after on, I realized nakozesa obusungu bungi naye muntu ekitegeede bw'aba yali asazeewo moving on nga ye maybe she didn't deserve this, so kwabaalukubanga mu ndongo ate olusi naye mwali sekatibamugamba waye akayimbako nakazimyako nenteekayo nabaneexwadde wajjakolayo wenyine nekaleka ku Facebook. But we talked over it and we're cool now. Twakula ndyoke na like kinayigamu kinandyagadde oboolyawo n'omulala wamaaso olwokiyiga nkiyiga nti omubaamu awukanye n'omuntu si lutalo. Like you once had good times. Omuntu musonyiwe omwesonyiwe. Sente birala kubanga Wama yes. Ebya ofisi ya finance birala. Nechengamba ngomukaliwuliriza ng'omuntu tomuyinaako obuzibu ku mutima kale kangambe God forbid achogerako si yakireta nechengamba wabanga afunye obuzibu tugeze bagamba afunye accident oba like you can't fail to contribute just out of that good spirit into you once had a good time like wali mwemanyi you can't bina anateka munyo abanja naye ng'era studio ekibeera mu lesson endala is like never let the same snake bite you twice. Bite you twice. Ekuluma ogusooka naye teddamu kukola ki gwakubiri like nti. So hold on. Never let the same snake bite you twice. What you're saying is, if she was to come back, even though you had like a feeling, because sometimes we want that thing of going back, you can't go back. Fire. Mulinya lya Yesu. Kyekiri kye nagambye nti omuntu omusonyiwa n'omwesonyiwa ne bwe bibeera si bya love si ki. If I get problems with my friends when I move on like my former management or whatever simwiraako obuzibu simwagaliza kibi naye mba nakusonyiwa yes by the way yes because of money rush I know abali baliwo olutalo balulabako kayimba kalamba olutalo balulabako because man ekibeerawo nti gwateresa obusungu ate in most cases oluma nnyo nosinga oba olyawo gwewanyimbira. There's someone who told me that in most cases when I'm hurting us, most of them don't care. They don't care. Ayinza n'omala omwezi natakulowoozezaako naye nga kukeerera kwoyo bad energy. So during the breakup, what social habit gy'otayagala? Social habit. What social behavior gy'owakola gy'ogamba nti eyo yatandikira ku breakup? Definitely. Buli muntu bamukyawa. Abasajja mu basinga okukyawa naye baba bakyawa kinyumira sometimes. We are humans, like buli omu bamukyawa ate jjukira bamba bakyawa ne basigikeera. Abasajja I know. Did you get involved mu bintu nga kunywa nnyo, drugs, yani? Nze kyannyamba nga bweyennya lyange chozen Katonda yanyamba yansaasira nanonda
when I was young. Nafuna fundamental upbringing, I would say. I went in the church, nemanya Katonda, nemanya nti mubulamu is being free, be yourself, and acceptance. Like echiriwo, like all you can have is today. Stay present. So never let anybody destroy you today, because being a financial man chiriwo. Oli ayinza okujja nakutiisatiisa jjo oba nakuteekako embeera naye nga naye tamanyi kigenda kola ki kuddako. Semi amore is present. I stay present. Era bwe yambwaka kyannuma nnyo. The worst I did was to go in a studio, pour out my feeling, and it turned out to be still a good thing to me. Because I'm a rafuka hit, never ragala, but I've never sat down to cast life into Wangambe, because people go through different things. Then my career, management, I choose. Chozen wange. What don't you? Our chosen rabbit was so Nga stress muri bubi. I know. Nalumwa because nabera nga ne bakwano bange nga shibambe twali tukola nabo tweyamba mu kino nekiri. Nate when I'm breaking up ne bali it was sad nti n'abayimbi bannange nabo basaidinga ne side. Taking it out. Yeah, I feel at one point we even had a physical fight in a bar. Yeah, they beat me up. Maybe the next day, sorry. The whole side of it, the other side, but still, maybe Naboba cause a very much or song and I'm judging us. So, naturally, I'm chosen. Nakola the album last year I chosen because I feel it. So even when I was somewhere in a corner, I went to studio. So kati Chanaika mwisho there's the beautiful side of pain. Never kuba tolu mutu okuba pain kanga nnyo. We overlook that side. Yeah, true. Kind of for us who are enjoying this song. It has So it has a history. So that means go where one day. Yeah, I write my music. Nerema federate ananyambako tukola fena. Now yeah, those 1 o'clock bundies that were there was nothing. But we yes. There are people we meet in life, they are workmates. They even give you vibe. They give you vibe, maybe. I felt sidelined by my fellow artists in a way, and I didn't judge them. So when I'm moving on, winning a little, moment in the phone, I want to get a kaimba katon. Very nice. Yeah, so when we met to work together, trying to respect for each other. You need symbol mole mese kolagana za fenga abantu is ego. Like baby maya kana kula ganze wakabi. So kati namala obudde bungi mu kifo kye mwandikoze kyandibambe amulimu that fast. So it's different with her. We made naye tubanga abatali bayimbi. We're friends. Tetuli mu bya nze nsinga gwansinga. So when she gave me that vibe, jukira nali nange ndi mu kuhealing pain by ex-workers. So nanyamba nakola ki yo now it's like bali bamala mu lunachana. You are welcoming me to sit. Magadi, we go? Wagenda kuyeta wano? Yeah. Oh, vale. Katujira tukola. Kati then there was also this part.
okukwata ku fulayi. Kino ekyajjo lyabalamu. Omanyi chozen bwe yaŋŋamba bamubuulirenga nti munnaye tuli bakukwata ku fulayi. Ajje ng'akoze atya. Nedda ne kakyagi nako tukateekeko. Extra fee. Tugambe ez'okuyimba miliyoni 3, ez'okutukwata ku mpale miliyoni 5. Kuba tukiri private share. Esitegedde. Omwana embale yakimalako. So terrible. Kati bali bakanyoleko ku bupale. Sijja kwewaliza temannaba. Era nsaba tebakikola. Bawa bakukanyuka. Katoli yagenda maaso n'akwata. How did you react? Others? Nekanga. I thought you would feel good. No. Of course not. Tasobola because ekisooka mentally aba toli prepared ku ekyo okitegedde ate n'ekirala jjukira bw'obeera ogenze ku stage obeeramu omuntu agenze ku sorry I like how it was.